Nera tukwanirizaako mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso Rich Boy Maxud Junior webale kuba nti weekumira wano mpola mpola webale kuba nti otambula naffe 24/7 obaddewo kyemanyi nti omukulu Kasirye Gwanga Yayogera ebigambo ebitiisa ebikankana ngatanaba kino nno Kasirye Gwanga nga agenda nga amanya nti obulamu bwe buli mu matiga n'okuba nti asebengerera mpola mpola kuba nti yafuna kye bayita brain tumor omusajja ono yali speakinga ekiri ku mind ye so nolwekyo General Kasirye Gwanga mu kuba nti obulamu bwe bugendera waliwo obubaka bwe yalekera abakulu mu gavumenti era nga omukulu ono njagala tumukuleetere direct obeere nga omwewulirako nga yeeyogerera ngenda kusaba producer wange obeere nga oteekerayo abakyali baffe vidiyo eno basooke babirabe then tukomeo Kasirye Gwanga yafanga munyiivu yafanga akolimidde abantu abasinga mu Kampala so nolwekyo nja kusaba producer aotekeyo then mpola mpola tukomewo ekimutawanya sijja kugamba nti kino kubanza ebbanga lemmaze naye myaka 6 mu myaka 6 guno gwe mulundi gwange gubadde gusoose omuleeta mu ddwaliro baku bino neewulira kino nga tafaayo ekiseera kiki kye bagamba nti yali agenze embuya mu ddwaliro ebyo byonna omanyi nammwe muva ku mulamwa ye yennyini yagamba nze siri mulwadde okiwulira tojja kumbuuza wali omutekolaki okitegeera tuli ku kyaleero Meja Geno afudde ate oleeta byemabega wamma biki byojjukirako ku muzeeyi ono eggwe kuba engeri ebbanga lyewayangaddeko naye biki byolaba nti muzeeyi mutuufu yandisaanye kuziikibwa nga muzira kubanga agenze kunakuba abazira oyo ye baaba kati mwabali ebbalo bamwe ab'amawulire oyo omusajja bannange naye Katonda amugyeewo tamukyalizaako nange simanyi Yasini mu bbanga ly'omaze ne Geno kikyo kati nnyo mu bbanga ly'omaze ng'omuweereza kiki ogenda okumumisingako kyengenda omumisingako ng'afende kansooke nkirowooze nnyo kubanga ebintu bangi yagamba gundi nagamba gundi naye nze nsembyeyo ne Meja Geno nasiibula ensi olunaku lwe nasemba oleeta Meja Geno yaŋŋamba Yasini nze nkoye nabuuza afende lwaki okooye nga nnwanye entalo naye nkooye n'abalala bazirwane ne mubuuza afende lwaki oyogedde ekigambo nti olwanye entalo era okooye nanga omuntu otuuka n'okooye naye nkoledde Uganda buli kimu nga ggwe abadde atera okubeera naye abadde musiimu engeri Uganda gye bamusiimye bulungi kuweereza engeri gyaweerezaamu eggwanga n'okulirwanirira wadde owulira ku bigambo bye abadde musiimu engeri gyabadde bamuyisaamu afende ye abadde era abadde agamba ekintu kimu n'agamba talina kyeyeevuma ku nsi eno era waafiiridde afende ngasi nze ne wenfiira wano ne bwenfiira wano ye nga takina complain
linnya lisigala tikali bwe kati okutwala omusizi nange ne bantwala gye because no one has the right information, right? Yeah, that's what I can see. Africa. But it's about information, no thing about information, no thing about we will give you the information at the right time. So for now, for being here with us, we'll give you the right information when the time comes. For now, kindly allow us as a family to plan, and we'll be communicating with you when the time is right. Thank you.